Songa yo business community misolo mwe mubera mu parliament budget ze muyisa ziva misolo bwe munaddeyo mu parliament ne mudda mukosa se kulaba banami ngeno business zigwa budget munayise nevaawa abantu mwagala baka mulabatuka ku busomyo. Of course nango obulumi bw'abantu mbuyitamu era mbulaba fact business community teri Kampala hokka otuuka Nakaseke mu Kiwoko nga business ziggalawo abasajja ba LK abasajja ba Mugerwa ka business bagamba omubaka nga tufa URA ene Nakaseke etuuka Kiwoko kabasajja bali kabangali abakuŋŋaanya omusolo waliwo ababakuuma duuka ggalawo n'abanga ggalawo oyo musibe n'abanga mukwate yembeera olwaleero eggwanga lyonna giririmu okuwa omusolo mu nsi yonna omusolo guweebwa era bannayuganda tebandikanye guwa ne bamachati bonna ne mu kikuubo na yonna naye obuzibu we buli mukulukadu mukasa ne bizinesi lwaki ziggalawo toyinza kukama nte mata ng'ogikama n'ogikama naye nga tosobola yadde okutemayo yadde ebisagazi ebitono bwe biti oba ogenda okugisalira wali olumbugu osobola okugiwa naye zeewa amata olwaleero gavumenti y'abakisanja bano mwayimusa era mpulira mu mutika obuyinza lumu ne musaasi alina okubeera wano oyo wa mu state house mutiika ddala okubeera mu state house omanyi nabyo byanjawulo bangi bali mu state house naye ng'eddoboozi ddala asobola okulituusa but anakyosesa kunjagadde kayisaawo kubedda mpulira mu obuvunaanyizibwa naye mu kyo omusolo gavumenti ya Mwai Museveni era mu 2024 bawa ekifaananyi ekirala olwaleero nti omusolo lumala ogukuŋŋaanya ku bannayuganda mu buzibu obungi olwaleero okimanyi tugenda kusasula mu bajeti eno 247 billion eggwanga lya Congo ku bubbi obwayolesebwa amagye n'ebyo ebyokwerinda bwe baali e Congo 247 ezo zonna ziddayo mu bamachati gwe naawe ndaba mu nsawo yo z'ensonga lwaki olwaleero amakolero bizinesi amaduuka gaggalawo naye ng'obuzibu obuliwo nti omusolo gubatuulamu naye mu kubatuulamu bannansi oli asembayo wansi tomuwadde makubo tomuwadde malwaliro tomuwadde masomero so 2024 naffe kyova olaba nga bannankyukakyuka tugamba olwaleero eggwanga lyaffe lifaananako train eri mu kugenda mu bisiriko eri mu lumonde eri mu bikata eri mu wogo naye nga yeetaaga rescue eggwanga olwaleero liri ku cupa naye nga mu byonna Honorable Kaddu Mukasa akadde bannaye bangi bakatutte mu byonna nga bannayuganda nze mbagamba ki mu 2024 ffe tujja wano ne tubabuusa ne tubyogera ne tukola gwe tulina okukola naye eggwanga ffenna lituvunaanyizibwako kyenkanyi toddeeyo kutuula ne musiga kazigo nga bannaffe alowooza si lwakuba ndi wanuupu nti bino mbyogera ndi wanuupu olwaleero eggwanga ligenda mu 97 trillion ezibanjibwa eggwanga tugenda mu almost 100 naye bwe zivaayo zidda ki mu mikono gy'abannansi abatonotononga namukyo bannayuganda nze mbagamba ffenna eggwanga lituvunaanyizibwako kyenkanyi ffenna tuzuukuke Dokita, URA efuuse muyeekera wa ggwanga twagala ssente eziyimirizawo eggwanga URA ekamula abantu ne bagoba mu bizinesi. Honorable ekikulu kyetwagala nga abapayoniya ba puroguramu eno nti tufunenga obudde obwenkano oba bakuba batulyaza amanyi obudde bwaffe kitukola bubi kwamusomesa tujja kiteesaako nga tuvudde nga sikubirira kubanza ogwange gwakusomesa bannayuganda ne tukwaganya ebirowoozo tugenda kiteesaako nga tuvudde wano njagala kitandikire mu parliament URA tulina okumanyisa bannayuganda nze nina ebizibu ne URA nga nze naye tulina okumanyisa bannayuganda nti URA egobera parliament byekoze era eri under finance nti buli akali mu URA actually terina mandate kukyusa kintu kyonna kuba eri under ministry of finance naye nga buli ekiri mu finance nze mbadde mu lutalo sebo programu eno ekyusiza ebintu bingi nga tujja wano ne tuteesa era nga mbituuse eri president mbadde mu lutalo lw'abasuubuzi b'engatto abasuubuzi b'engoye abasuubuzi yonna because I'm in charge of the informal sector naye nga tulwana olutalo n'ogenda ne mwatakinga ne mutuloza meeting naye nga tebalina emikono gyabwe giri gitya giri bwe giti mikwate so police erina kuva mmwe mulimu gwammwe nga ba MP
okuwako okukyusa ebintu ebimu emisolo gye mwaleeta mu ddoola parliament ye yagireeta gye mbadde nwana nagyo n'abasuubuzi mwami Ssekitto akimanyi bwe tubadde tulwananga n'abakasiita era nga buli ekivaano nkitwalira president n'abayita nga tukoze tutya kivula nga aliwo akalembereza so tetulina kwejjako buvunaanyizibwa nga parliament buli ekikolebwa ekiimplementingibwa mu parliament mwekumemu omuliro mulabe kino kiyigiriza bannayuganda oba nedda weewali obuzibu bwange ne URA nti let them first organize there mukimanyi bulungi nti obusuubuzi bwonna badde mu informal sector abantu tebaasoma abasinga nga naye bagagga basuubuzi naye gwe olese policies eziri modern influence simanya technology biki naye oli gwogamba naye yapi wano etakola ki amanyi kuwala business yenfunye nti amagoba let them first organize budde budduka let them first organize the informal sector ng'ate mubasomesa mujje nga mubabembereza mpola mpola paka ente yo munagijjamu bave wansi nze badde omusaale era ne baza mwami Musinguzi agezezaako nnyo okusindika abantu be wansi kuba meetings etuuza mu basuubuzi ne bakamishona be tugenda n'abasomesa naye tekinnamala abasuubuzi tebannategeera bintu ebyo bya tekinologi ate abamu bababbiramu ekirala Musinguzi mugambe BBS ajja asasule afune basawa namba asomese ekirala nkuloopera mwami Musinguzi abakozi wansi eyo bakambwe nnyo abantu tebannamanya ojja n'abasirikale nga 10 ku dduuka limu omuntu ne bamutiisa ne bakuba n'amasasi ne bawamba ne basiba siiru ate ng'omuntu wandibusoose musensitizinga n'amanya lwaki asasula omusolo olwakadde dokita ekirala ate nsasira ne Honorable Simbwa omulango ogusembayo okasembayo 24 nyinza obutafuna mukisa nkubira bannayuganda kino 1 njagala nnyo bannabyabufuzi bakole ogwabwe naye nga baagala eggwanga lyabwe kwegamba tubeere tuvumire impunity mu kategore zino impunity mu bitongole bya gavumenti ng'ebya security okubanga abantu tebabakwata nga balina bakwata mu mbeera mbi impunity bannabyabufuzi abavumirira ne boonoona ekifaananyi ky'eggwanga ebweru ne wano ng'ate eggwanga lyabwe impinti bannayuganda abatakinga bannabyabufuzi njagala kumaliriza Adamu nzikiriza Honorable Simbwa eddakiika nga 2 zokka asiibule naye kengenda okusiibula nako kusaba omanyi mu ministry zonna tulina baminisita abakozi n'abatali bakozi ku kintu kya mukuluma kyati nsaba mukyala Nankabirwa minisita mwesiga mu buweereza mu baminisita ba President Museveni nkusaba minisita otuyambe okole programu ennungamu ogimalirize mu bwangu ey'oku evacuating amasannyalaze agakolebwa naye nga tegatuuka mu mangi tegakolesebwa otuyambe gatambule ebbeeyi y'amasannyalaze esobole okukkako n'obungi bwago busobole okweyongera ekyo kyensaba 224 era kyenjagala Honorable Alan Siibula ku lwaffe ffenna 224 mwami Museveni ne banno mutte abaana baffe abali ekitalya Olivia Lutayo omwana ow'ekkalisizo omusibo ky'omuwala ng'alina n'abaana mulekerawo okutyobola eddembe ly'obuntu bizinesi z'abantu olwaleero zigudde lwa buli bwanguzi n'abantu okulwa ku bukulembeze okulowooza nti mmwe ba Alpha and Omega ng'ate ebyo bye byabatwala mu nsiko ne ku nsonga eyo twebaziza nnyo be tubadde nabo abadde bagoberera mu puroguramu yaffe Zimba Ensi yesoose mwaka guno Ssaabasajja Kabaka oyagala kunzigyamu